twongerayo mu maaso wano eno tutandise hukumu man nawa sawmu yawmu wa huwa hadiru thumma safara fi athnaihi. Tugamba nti kiramulwa kityo oba alamulwa atya oyo aleeta niyo ey'okusiiba olunaku wa huwa hadiru nga waali bulungi ali present mu kifo ekyo. Thumma safara fi athnaihi, oluvannyuma n'afuna safari oba n'atambula wakati mu lunaku olwabadde aleese niyo okusiiba alamulwa atya. Tugamba wano eno nti wa inna wa hadiru sawmu yawmu thumma safara fi athnaihi falahu lfitr. Tugamba nti oyo aba aleese niya ey'okusiiba nga hadiru nga waali olunaku olwo. Thumma safara fi athnaihi, oluvannyuma n'atambula n'afuna olugendo wakati mu lunaku olwo abadde aleese niya okusiiba. Falahu lfitri, aba ayakirizibwa okusiibuluka, asobola okulya olunaku olwo alulya oba safari eno gy'aba afunye. Then odi eno katugattewo alhamilu walmurdiu. Hamilu omuntu ali olubuto, ne murdiu n'omuntu ayonsa balamulwa batya? Tugamba wano nti wa in aftarati hamilu au murdiu khawfan ala anfusihima, agamba nti qadatahu fakati. Wa in aftarata khawfan ala waladaiha qadata wa at'amata likulli yawmin miskin. Tugamba wano eno nti wa in aftarati hamilu, singa omuntu ali olubuto, singa olunaku alulya n'alemererwa okusiiba ng'alina olubuto, au murdi oba omuntu ayonsa, khawfan ala anfusiha, wabula nga akyakikoze alidde ng'atya kwekosa ye kennyini, agamba nti qadatahu fakati, aliwa buli lunaku ezaaliddemu. Singa aba atidde kwekosa ye nga ye, aliwa buli lunaku ezaaliddemu, abadde mu mwezi mulamba oba nnaku 10 oba nnaku 3 oba nnaku mmeka, zonna z'aba aliddemu. Kyakola singa aba adde kwekosa ye nga ye, tugamba wano nti aliwa buliyi nnaku ezo. Wa in aftarta, ate singa bali ababiri abo ali olubuto n'ayonsa, khawfan ala waladaihima oba ala waladihima, singa balya naye nga batidde kukosa baana baabwe, abaana be balina wano nti batidde kukosa baana baabwe, agamba nti qadata wa at'amata likulli yawmin miskin. Olunaku lwalidde, olunaku olwo ajja kululiwa, ate era olunaku olwo alina n'okuliisa. Alya bw'aliisa, alusiiba aluliwa bw'aliisa, aliwa bw'aliisa. Olunaku lwalidde aluliwa bw'aliisa ne masikini, olunaku lwalidde aliwa bw'aliisa ne misikini. Hakaza wakikola singa aba atidde kukosa mwana, naye singa aba atidde kwekosa ye nga ye, tugamba nti omuntu ono aliwa buliyi. Mukararo gwaffe guno kutusoma bwebati amasala bwe gagamba wano. Tugamba wano nti hadha huwa madhhabu Abdullah bin Abbas, ge madhhabu aga Abdullah mutabani wa Abbas wa Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma, ne Abdullah mutabani wa Umaru, bona Allah basime. Wal mashhuru fi madhhab Shafi'i, era nga kyekyatikirira mu madhhabu ga Imaamu waffe gwetugoberera Imaamu Shafi'i. N'agamba nti wa miqdaru it'amu, n'ekigero ekyokuliisa kwaliisa, huwa rubu saa min albirri au aruzzu wa nisfuhu min ghayrihi. Agamba nti awa rubu, aliisa ekigero ekyenkana akota eya saa min albirri mu ngano, au al arzu oba omushere, wa nisfuhu min ghayrihi, era ne hafu y'ebyo mu bisigadde ebirala nga si ngano oba omushere. So awo nawo netumaliririzaawo, tudda ku hukuma nawa sawmu thumma janna au ugumiya alayhi. Tugamba nti alamulwa atya omuntu aleese niyo ey'okusiiba oluvannyuma n'agwa eddalu oba
n'azirika n'atategeera tukigatte ddala wano mu odi eno tugamba nti hukum man nawa assawmu thumma janna au ugumiya alayhi yalamulwa atya omuntu alese nniya ey'okusiiba oluvannyuma n'agwa eddalu oba n'azirika tugamba wano nti man nawa sawmu yenna aleeta nniya ey'okusiiba thumma janna oluvannyuma n'agwa eddalu oba n'awenga au ugumiya alayhi oba n'azirika jamiu nahaari emisana lyonna walam yasku n'atadda mu magezi taddamu kutegeera n'atadda ngulu jazaan minhu lam yasihu sawmahu agamba nti omuntu oyo walam yafiku juz'an minhu lam yasihu sawmahu nti n'ataddamuuko magezi n'ataddamuuko kutegeera olunaku lwonna paka ne luggwako nga tazzeemu kutegeera wadde akatundu mu lunaku olwo tugamba wano nti lam yasihu sawmahu okusiiba kwe tekutuuka kuba kufu singa amalako olunaku lulamba natategeddeemu tazzeemuko magezi oyo omuntu oyo oba n'azirika olunaku lulamba paka ne luggwako ng'azirise tugamba nti omuntu oyo okusiiba kwe kuba kufu lianna siyaamu huwa al-imsaaku ma'a nniya olw'okubanga kye bayita okusiiba kwe kwerekeza n'enniya ng'owerekeza otegeeramu n'enniya yo walimuguma ate omuntu azirise walimuguma alayhi ate omuntu azirise walijunuunu n'omuntu agudde eddalu fakdaani niya ebeefu nawe takyalina niya ebeevuddewo kuba kati obwedda azirise takyalina niya nti oba asiibye oba kiya niya ebeebaze okukola ki okutukawo mpozi singa abazzeemuuko n'ategeeramuuko ojja kwetaba mu maaso wano agamba nti oyo abantu ababiri fakdaani niya tebabeera na niya bajinuunu omuntu omugwa eddalu nemuguma alayhi n'omuntu azirise naye notugamba nti oba n'omuntu awenzi muguma ye muntu awenzi oba azise kubanga omuntu wakuzirika abatakyategeera n'omuntu awenzi abatakyategeera tugamba ano nti wa in afaaka juz'un min alyawmi alladhi bayyata niyati lahu saha sawmahu ate singa addamuuko amagezi akatundu mu lunaku olwo singa agwamuuko awo n'azirika oba kuva ku mazima gasawanga nyina addamu n'ategeera bulungi nnyo omuntu oyo oba singa agwa eddalu okuva essaawa nga 7 awo 8 tewaya zigasse nadda engulu awo ku 10 awo kale n'addamuuko amagezi awo mu kitundu mu lunaku olwo tugamba nti saha sawmahu okusiiba kwe kuba kutuufu oba kutuuka n'agamba nti lekasudu imsaaku fi juzu nahaari olw'ekigendererwa olw'okubeera nti afunye ayerekerezaako fi juzu nahaari akatundu mu lunaku olwo kama law naama bakiyatu yawmihi ng'omuntu bw'anaabeera nga yeebasa olunaku lwonna la innaama jamii nahaari nga si kwebaka kiro kyonna na si kwebaka misana yonna wayalizamu lmuguma alayhi alqadaa'u fakati omuntu azirise oba awenze olunaku lulamba oyo kakatibwa okubeera nga ali wa buliyi alqadaa'u fakati lianna almuguma alayhi muddatuhu la tatuuru olw'okuba nti omuntu ono muguma alayhi omuntu awenze oba aziriseemu akadde kamalanga awenze tikawanvuwa nnyo nti amala emyaka 2 ng'ali awo omuntu azirise oyo asobola gyasa okuzirikamuuko olunaku lumu oba 2 naye ezimu n'ategeera kati omuntu olw'okuba nti obudde butini nnyo bwazirika oyo akirizibwa okubeera nga ali wa buliyi singa aba ateredde then bikhilaafu almajnuun okwawukana ku muntu agumugiwa eddalu fala qadaa'u alayhi lianna muddatihi tatuuru omuntu agudde eddalu ye yetaliwa olw'okuba nti obudde bwamalanga mubadde lwasobola okubeera nga obudde bwe buwanvu gaalibani embeera esinga okubeera erikomo netumanyi obulungi fayahillu mashaqqa so aba akaluubiriziddwawo aba batumukaluubiriza omuntu asobola emyaka 2 nga muguwa ddalo kati ate aliriwadde ebise eby'emyaka 20 so omuntu oyo olw'okuba nti obudde bwe buwanvuwa bugenderera nga osobola okuba myaka 10 myaka
2024 naawona eringa myaka wayisewo myaka myaka 3 yakaddamu okutegeera kati ate okuliwa bino bimuyiseeko tekitasaanira kubeera ng'aliwa oba nti obudde buba buwanvu nnyo tuba tumukaluubiriza aye omuntu ono gye aziriseemuuko obuzirisi so zirika lunaku lumu kinaabira mulamu kati oye akkirizibwa okubeera nga ye aliwa. Tugamba wano eno nti tambihi NB etufuna mu ebyo tuva okusoma NB nobeera ng'oteekako essira agamba nti jamii al-ibadati la tasifu illa binniya agamba nti ibaada zonna tezituuka okujjako ng'omuntu aneese nniya okujjako n'enniya niya yenna osooka okwendera buli mulimu oba kufuna wuzuuni ebeerawo oba kusaala niya yenna okubeerawo oba kiki kati n'okusiiba niya yenna okubeerawo ate okusiiba mu mpagi zaako ziri mpagi bbiri niya yeesooka ddala niya wali imsaaku so tugamba nti tambihi eri wano jamii el ibadaati ibaada zonna zonna la tasihu illa binniya tezituuka okujjako zituuka na niya so tujja sooka tukomaawo then tudde ku niyatu sawmu